Life Pro Jan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira. Kyaddaaki mukyala mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizo. Wizo ono tukimanyi bulungi yafuna omukyala yalina omukyala omulala gwe yafuna, omanyi tumanyi alina abakyala bangingi, naye alina omukyala omunyarwanda gwe yafuna nga 2018 awo yali anaatera okuggwako. So alina omukyala gwe yafuna era omukyala ono tebaalwawo mu 2019 kirabika ne babaako ensonga ze baamaliriza. So omukyala ono essaawa yonna anaatera osumulukuka, amanyiddwa nga Sandra Teta. Naye omukyala ono yagamba Wizo nti we naaba mmaze okuzaala mbadde nsaba ntandika okubeera naawe. Ekintu Wizo kyatakkiriziganya nakyo kubanga ye yamugamba nti si mwetegefu. Ye si mwetegefu beera na muntu yenna waka, osegeera. Nagamba nti omukyala agira abeerako gyali nga amaze okuzaala then nga Wizo wateekateeka okukyala ewaabwe Rwanda okusobola okuba nga ajja beera naye. Kale gojja tuwendoozayo ku nsonga eno, naye nga Wizo ffe tumanyi oba ono omwana waakumeka gwagenda obba naye, naye nga congratulations tumuyozaayoza okuba nti era agenda afuna omulala. Omanyi okussa omwana ku nsi nakyo si kyangu. So alina abaana bangi naye nga n'oyo agenda kuba yeegattibwako essaawa yonna kuba omukyala ye atuuse. Commenting nga like nga subscribing. Wizo ono yandibadde n'omukyala ono oba nedda? Waffe natumanya alina abakyala bangi ab'enjawulo ate balina abaana. Kale